Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mbwangire bwabwo ndi kitangala basindikira ekitangala ndi kwagala basindikira okwagala mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Mu lugendo lwange nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu kubanga ffenna tuli bayizi mu lugendo kubanga otabeera muyizi then ki ekibeera kikuteekesebwa mu ssomero. So ffenna tuli bayizi wano mu lugendo nga newankubadde waliwo emyoyo egy'obwannaggwano ne maama waffe yennyini nga weebali okusobola okubeera nga batutaasa okubeera nga batuyigiriza ate ejjukira nti tuli bumu wamu nabo ate nga nabo babeera bayiga buli kadde. So ffenna tuli bayizi ate nga tuli basomesa. Weewaawo naze kuno nzize nga mpuliriza ekigambo buwangwa n'ennono era nga abasinga obungi balowooza nti ekigambo kino kitegeeza ekintu kyekimu. Abagalwa, mu kutambula kwange waliwo Katonda omu nga ndi ku dduuka erimu twali twogera n'aleeta ekibuuzo kino nti ennono ye ki era obuwangwa bwe buki? Nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu namuddamu ate nga nange nsaba nsobole okubeera nga mbawa okuluŋŋamizibwa kwange okw'omwoyo wange omutukuvu ku kiki kye kitegeeza obuwangwa n'ennono. Ddala kye kimu oba byawukana? Ekisooka mu byonna kye mulina okubeera nga mutegeera, obuwangwa bwa njawulo n'ennono. Nziramu, obuwangwa bwa njawulo n'ennono. Obuwangwa kye kisumuluzo ekyawangibwa jjajjaffe Lubanga mu Bwawanga ne Muwanga mu busatu mwe batambulira. Era kino kiba kitegeeza nti obuwangwa bufaanagana mu butonzi bwonna. Kubanga buli mutonzi yenna atuddemu obuwangiro bw'omwenda okuviira ddala mu 6 oba 6 nga ye genetic composition eya buli kitonde. The atomic composition of every buli kitonde kyonna kiina atomic composition yakyo. Okyo kye bayita okuwanga. Katonda oba omutonzi wawanga ekintu kibeera kiwedde, kibeera kituukiridde. Era tekikyukakyuka. Kitaffe Tonda ne mama Namugereka ne bonna bakola nabo baatuwanga nga tutuukiridde era nga tuli bitonde bitukuvu. Ekitegeeza nti nno Omuganda, Omunyankole, Omuzungu, Omuwarabu ffenna obuwangwa bwe bumu. Yensonga waaki w'ogenda n'onoonyereza wa ne weetegereza mu butuufu ng'ovudde ku kizikiza ekibadde wano obuwangwa bwaffe bwonna bufaanagana. Emisango egyo ow'emayembe giyawukana just mu mannya mu njatula y'amannya naye nga gibeera gye gimu. Ekitegeeza nti obuwangwa bwaffe bwe buki? Bwe bumu. Ennono ge magezi ag'omuzimu
ennono ge magezi ag'omuzimu okusobola okubeera nga etegeera obuwangiro bwayo. Okweyubula kw'amagezi g'omuzimu ge gakola ennono. Ennono eyo ebeera egezaako okulaba nga efuna ennambiko z'obuwangwa obwasooka oba obw'obubereberye. Wano ng'Abaganda ebiseera ebisinga mujja ne mu mixinga ebintu bye bayita ennono n'obuwangwa ne munonooza ebyo ebitali bituufu wamu n'esooka. Ensonga lwaki tuli mu mugigi okutuzza mu ssooka okuzzaawo obuwangwa si nnonoolezo. Nnonoolezo just magezi agaavumbibwa okuvumbululwa omuzimu, kubanga omuzimu guno gwo gubeera gwe gufa nga tegunaaba kubeera nga omwoyo nga tegunaaba kubeera nga gweyongerayo. Omuzimu ogwo gubeera n'amagezi ago gokka bwe gwafuna mu kaseera ako paka nga gusazeewo ne gusonyiwa oba ne guta ebyo byonna ebizitooweredde ne gwaniriza ekitangaala eri obulamu bwagwo. Okitegera? Ekyo kye bayita okuddamu okuwandiika omwoyo. Owandiika atya omwoyo? Ng'otambuza ensonga z'ekika. Era okukola ensonga z'abakulu obeera obbulula emyoyo gyo oba emizimu gyo egy'enjawulo n'obumu bwe tutambuliramu ng'emyoyo mu kika. Okitegera? So akakulizo kaffe nga abatonzi kwe kusobola okubeera nga ennonoolezo gye tubeera tunoononeza ddala eri bumu wamu n'obuwangwa obwasooka. Kubanga ennono eyo just magezi ga muzimu naye ddala gali bumu wamu n'amayengo ag'emitendera egya waggulu okujjukira ekyo kye tuli. Omuzimu tegumanyi nti nno mutukuvu paka nga gutegedde nti mutukuvu era mwana wa Katonda nga guli mu nnyama. Kati kubanga baakuwanga oli mutukuvu, bw'ofanga tomanyi nti oli mutukuvu n'okkiriza nti tosaanidde era nti simanyi oli mwonoonyi, eyo yeebeera ennono yo. Kubanga Katonda ky'otamanyi Katonda naye takimanyi. Katonda yaani ye muzimu. Okitegera? Kati w'ofuna amaanyi gano n'otegeera nti nno tetufa. Era ebiseera ebisinga mpulira Abaganda oba Abaganda bannaffe nga mukaabira Baganda baffe abattibwa e Luweero, naye wali weebuuzizzaako ate nga kye kituufu nti abakola omusinde ogwo gwe mwewuunya mu ggwanga nga gy'emyoyo egyattibwa e Luweero. Obadde okimanyi? Era okimanyi nti abo bonna abateekateeka ensonga yonna ey'okubeera nga bafuula abaddu abalala we bafa bagenda kuzaalibwa mu buwangwa obwo. Kankuwa example. Waliwo abamu ababadde balowooza nti nno bagenda kufuula eggwanga erimu okubeera abaddu baabwe, nga ne we twogerera bandiba nga already babadde b'amagye, babadde bakambwe ennyo, babadde baki, abamu nga mwakuba embuuto ku byo, naye nga omanyi nti kyandibanga kati bazaaliddwa mu mawanga ago ge babadde bateekateeka okubonyaabonya. Nga kati mwali etteeka mu butonzi ligamba ky'osiga ky'okungula. Buli ky'oteekerateekera omulala oyina naawe okinozaako. Kyova olaba nti nno mbagamba abaagalwa,
mwandibanga embeera ebanyigiriza naye temuddawo muleke Katonda abalwanye, Katonda abatuddemu mu mitima talya paani. We mulowooza nti nno abantu abamu bagenda kufuula Uganda okubeera abaddu baabwe, abo bonna bagenda kuzaalibwa mu Uganda, ate bannayuganda bazaalibwa eri gye bateekateeka nti nno ye libeera eggulu lyabwe. Oba okitegeera? So tuddeyo ku mulamwa. Obuwangiro oba obuwangwa babuwanga omulundi gumu. Ng'obuwangiro buno butukuvu. Era ng'obuwangiro buno butudde kuva mu mwenda ogukola obutonzi bwonna. Nga buli kitonde kitudde mu buwangwa bwe bumu. Kati ebyo bye mulowooza nti nno omusoga n'omuganda n'omunyankole nti bayina obuwangwa bwa njawulo, obwo bulimba. Tuyina obuwangwa bwe bumu, ennonoolezo mu magezi yeeyawukana. Kubanga gwe kyokkiririzaamu Katonda kyatwalanga amazima go. Omuganda wokkiririza mu kuziika mu lubugo, omunyankole nakkiririza mu kuziika mu lugoye, yeebeera ennonoozo yo, ennono okunonooza kwo oba ennono yo. Naye tekitegeeza nti mwenna temufa era mwenna temuliibwa balongo bwakiwanuka. Mukiraba? Waliwo omutonzi yenna atudde mu bwannyama olunaku olwaleero afa, ye n'abeera nga tabeera na amagumba ennyama tevundayo, amagumba ne gabeera nga ge gasigadde mu keesi paka nago we ganaabuuka. Wali otaddeko awo obuwanga bw'abafu n'obuteekaawo ku gundi oyo n'omugamba oyo nno afaanana okubeera omuganda, oyo afaanana okubeera omusoga, oyo kubanga olaba nti gonna gabeera magumba, tosobola kubeera ng'ogaawula, kye bayita obuwangwa. Bino byonna ebitwawula nnono. Ennono egezaako okubeera nga enoonya obuwangiro waffe obututegeeza nti tuli myoyo. W'otegeera ekyo ovaamu omutima ogw'okulowooza nti oli Muganda n'omanya nti oli mwana wa maama Nattimba. N'otandika okubeera nga okolerera ku lwa maama Nattimba, si Buganda yokka, si Ankole yokka, si Rwanda yokka, si Congo yokka, naye gano maka gaffe ffenna, kubanga Sseŋŋendo weefuna ekizibu ffenna tugendera wamu. Omanyi omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya? Bannayuganda mulowooza nnyo nti nno mmwe Uganda eri ya njawulo nnyo ku nsi endala. Ani abalimba? Y'ensonga lwaki we mubeera musaba tuyina okusaba ku lw'omwoyo gwonna ogutudde ku Sseŋŋendo eno, kubanga ekikosa Sseŋŋendo yonna kikosa ffenna. Omugigi guno kwe kutandika, era mbasaba abaagalwa, buli w'oba osaba saba ku lwaggwe na buli mwoyo gwonna. Gwe tofaayo oba okubeera ng'omutonzi yeerabira kyali tekimufuula nti si mutukuvu, kubanga obuwangiro bwe butukuvu paka waalijjukira. W'ataajjukire kati alijjukira emitwalo 2 oba 3 oba 4 oba 2 maaso, era alikusanga n'agamba muganda wange nduddewo okujjukira, naye kati nzijjukidde. Nsaba kisonyi okwebyo byonna bye nakola emyaka 200 emabega, we nakutta naawe wanzita oba we wakola ki byonna. So obaagalwa, twawule ennono n'obuwangwa. Obuwangwa bwe bumu obwa buli mwoyo. Obuwangwa y'entegeera
eya buli muntu okutegeera nti azze atambulira mu nnyama ez'enjawulo, mawanga ag'enjawulo, mu planets ez'enjawulo, era nga obuwangwa obwo busigala bwe bumu, busigala gw'omwenda. Omwenda gwo gwe guluwa, gwe gwa taata Tonda ogukutuddemu mu mutima, maama Namugereka ogukutuddemu, okitegeera, ogw'obwa Ndawula, ogwa Bulamu, ogwa Lubanga, ogwa Kitinda asookera mu Bwawannema, ogw'obwa Musoke, ogw'obwa Mukasa, ogw'obwa Kiwanuka. Ffenna tubiina. Ffenna. Si kusengenda eno nabuli kinoomu, ekitegeeza nti obuwangwa bwe bumu. Kubanga babeera bakuwanga bwe batyo. Kati taskiyo nga omutonzi kwe kubeera nga ogunjaawo amagezi aganaabeera bumu wamu n'obuwangwa bwo. Obuwangwa bukutegeeza nti ffenna tuli myoyo, era eyatubumba oba eyatuwanga y'omu. Ye kitaffe Tonda ne maama Namugereka nabo baakola nabo ng'ayita mu Bwalubanga, Wanga ne Muwanga. Okitegeera? So olwaleero nsaba tutegeere ensonga eno. Ndi kwagala mbasindikira okwagala, ndi bumu mbasindikira obumu, ndi buwanguzi mbasindikira obuwanguzi. Ebigambo bino ebibeera tebikkaanyiza na mutima gwo, nsaba obisule mu guluka. Oli Katonda weesadirengawo, tokkirizanga buli kintu kyonna ky'obeera owuliriza kubeera nga kiyingira eri obulamu bwo. Gwe kyotakkiririza londamu ebyo byonna by'olaba nti bikuzimba, ebitakuzimba bisuule. Si nze nzekka naye kikole eri buli kinoomu. N'ekirala era nkujjukiza nti tewaliwo akusinga. Akutuddemu nange yantuddemu. Ffenna tukole omulimu gwaffe. Tukole roles zaffe. Twewe ekitiibwa. Tumanye nti ffenna tuli baana banda emu. Tuli baana ba kitaffe Tonda ne maama Namugereka, era nga ffenna twenkanankana. Siyinzanga Katonda omu era omwagaliranga ddala yakutuddemu. Weewaawo. Mbagaliza olunaku olulungi. Ekitangaala ekya Katonda antuddemu kibasaasaanire era kibayambe okusobola okubeera nga mufuna obuwanguzi obwe mwajja okusobola okubeera nga mufuna mu lugendo lwo mulimu ng'emyoyo egitudde mu nnyama akaseera akatono. Mbagala nnyo.